asanira kugo Buganda bonna naffe nga tumwesiga twesige nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga Katonda mulungi ow'ekisa otubere Mukama tuvundukule emikisa gyera baffe omukuumenga twesige nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga balamusizza nnyo abooluganda mwenna mwasibyeyo mutya nno ababuuzaako nze Haruna Mutabaazi abampuliriza mwenna olwaleero ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'Okwakumi omwaka 2012 komyewo nate okubanjulira pulogulaamu yammwe eŋŋanzi wooli nywera essimu yaffe nga bulijjo ng'oli wabweru wa Bungereza osooka n'onyiga 4 n'onyiga 208 n'onyiga 911 n'onyiga 7298 Skype yaffe eri Ngabo ya Buganda ne email yaffe eri abo abandyagadde okutuweereza obubaka bonna eri Ngabo ya Buganda @gmail.com era nga tetukoma okwo okwebaza abatuweereza obubaka obwa buli lukedde temukoowa tweyanza nnyo tweyanzeege okubeera nga tukwatira wamu ffenna ensonga etuluma tusinziira wano mu studio Ngabo ya Buganda eri mu Ilford ku njogoyogo z'ekibuga ekikulu London ekya Bungereza nga bulijjo tusooka n'okwegayirira Mukama Katonda waffe nga tumusaba atuyambe okuwangula kaweefube ono gwe tulimu Katonda waffe Abaganda tukusaba otugulirewo ekkubo eggolokofu omwaka guno ogwatandika
11 12 gube gwa kitangaala eri Abaganda abalumirirwa Obuganda okubojja mu nnyanga. Katonda waffe ow'ekisa n'amazima, Katonda awuliriza abalaajana, nga tukusaba otujje mu kulaajana kwe tulimu okw'ensi yaffe Buganda. Katonda w'abajjajjaffe, Katonda w'ensi yonna, era Katonda w'ensi yaffe Buganda, tukusaba otuwa amagezi, okumanya, amaanyi n'obuvumu mu kwerwanako kuno okununula ensi yaffe Buganda okugijja mu buwambe mweri. Tukusaba tufune entegeke ya nnamaddala mu mwaka guno, tutuukirize obweyamo bwaffe obw'okujja nnyaffe Buganda mu mikono gy'abagwira. Tukusaba otuwa amazima, ekitangaala n'entandikwa, obusobozi mu ebyo ebigenda okuyamba abaana baffe n'abazzukulu okusanga Buganda eyeesiimisa. Tukusaba otukulembere mu kwerwanako kuno, tweggyeko abantu abatukuumidde mu bufuge, emirembe gyonna obatuwonye. Amiina. Omutwe gwaffe gugamba kwe tutambulira. Abaganda amazima galituwa eddembe. Abaganda amazima galituwa eddembe. Mutwe mukulu nnyo twabategeeza. Mu mazima ensi kwe yeerippye okulaba ng'efuna emirembe gyayo. Bw'olwanirira amazima tegakoma, ate toyinza gabikkako kyonoono. Olina okugajjayo nga mazima n'ogayimirirako, n'ogoogera, n'osobola okutaasa amabojje n'abantu abalala Mukama Katonda be yakola nga tebeesobola, n'ensi ye n'abantu abalina emyoyo emiyabayaba. Omulamwa gwaffe ogwaleero oguli mu ddiiro gwe tugenda okuteesaako mulamwa mukulu nnyo. Omulamwa guno gugamba nti emitawaana gy'eddiini mu Buganda omulamwa guno mukulu nnyo. Tusaba tuteekeyo endowooza zaffe ku mulamwa guno, ng'ate muwanvu nnyo teguyinza kukoma. Kubanga entandikwa yagwo nzibu, n'enkomerero yagwo si nnyangu, naye nga tulina kye twetaaga okumanya.
ekitukakatako emitawaana gy'eddiini mu Buganda gwe mulamwa muzito si mwangu. Alina akatebe kasembeze, ekikopo kya caayi kisembeze, ojje owulire omulamwa guno oguteeseeko naawe. Oguweeko endowooza, totiitiira, totuulawo otudde, vaayo oyogera amazima ku mulamwa guno. Engeri gye tugenda okugutambuzaamu, kwata ekkalaamu owandiike ensobi, owandiike ebituufu, tusobole